Amanya ne Doboz Ivan the blogger kwa Invix Media Services antwala akakisaka n'okwebaza team yonna eyakoze ku kivulu kya Spice Diana okubanga kya happeninga management ye n'abantu bonna basobodde mubeererawo okubanga they can make that different art okubeera nga showcasing mu Uganda okuteekawo ekintu nga kipya nnyo. However much sijagana nti temwabadde mu nsobi zaabadde mu naye za happenings because nti ekintu kyabadde ateekawo kyabadde different ate nga n'obudde bwennyini bwabadde tebusobola mukkiriza kubanga ate akishowcasing oba akiteekawo nga wakyagala. Antwala akakisa kano still okujjukiza abayimbi mwenna abalaba this show oba abalaba this video nti obudde bwakyukamu. Your time changed. Ekyo kyonjagala mu kibabeere mind ddala abayimbi bonna bagenda okuddako okukola video eno. I want you to share this video ajiraba so that at least etuuka kweyo omuyimbi. Omuyimbi yenna agenda okukola show. Please kind and foremost. Ekintu ekyasinza osusumbwa mu Spice yabadde time. Ekintu ekyasumbwamu era still Eddie Kenzo yali time. Time obudde bwakyukamu. Lwaki? Right now ebivulu bikoma saa 6. Omuyimbi yagala otandika oyimba ku ssaawa 4, ssaawa 3. Why? If at all it is your show, ngomanyogera beerako n'abayimbi, let them perform during the day. At least gojje ku ssaawa 2 so that at least you can make it with time. Oleme kubeera disappointed with time. Nalabye nga Spice ali somehow disappointed with time. Yatuuse ekiseera nga ali stressed. Nga people behind the stage or backstage they want to perform. Nemulabamu neri art nti ayagala kuperforminga show yekka. Kwegamba ebintu byabadde bingi nnyo naye all happened because of time. However much still you have to appreciate olwa lighting yabadde ku stage olwa screens n'amatala. However much ate tebyakozesebwa bulungi somehow to my view. However much I appreciate the art eyaleetebwa oba eya showcasing on that day. Naye era tekijjawo kiri nti tebyakozesebwa somehow good accordingly. Lwaki? Nabadde nsuubira screen ezo okuba nga zikola like nga zikola at a low light. Actually okubeera nti backlight teri strong nnyo okukweka face y'omuntu. Kyekiringa nganzi waneno wentudde okubanga eno nyinayo light eri strong nga ate kamera endi wano. Kireetawo okubeera nti my face receiving a little light. Kitegeeza sigera labika kimala. Ekyokubiri nti ezo screen tezaakoze mulimu gwa Spice Diana. Wabula zaatunuulidde nnyo obulango. Ate era mu bulango obwo bwennyini because of time nabadde suubira akalango kali voiced kwekyo kivulu. Like akalango konna nga kali voiced. How I wish obulango bwonna bwali playingibwa nga naye tebuliimu maloboozi. Ng'omuyimbi oba either ayimba akalango ne kayita mu back eri mu screens. Rather than taking time playing adverts. However much ekyo sijja kiyingira nnyo cause simanyi agreement gye mwatulako. Naye it is not working for the artist. Like goba obudde at this time wetumanyi nti ensi obudde bwakyuka. Cause akalango kabeera kaddukira even newebera eddakiika emu nga tewali kiddako kibeera kibbowa abalabi. However much goba oyisaawo kikyo nate kibeera kirina engeri gye kiteekamu show wansi. Ekyo we kyabadde. Ebyo byonna ng'obitadde ebbali aneebaza abantu bonna basobodde okujja. Babi Kyagulanyi, Bebekulu namulabyeko awo, Donizera namulabyeko awo, Babitusi nabalabyeko awo, abantu ab'enjawulo nabalabyeko awo mu VIP session, ate n'abantu ab'enjawulo abasobodde okubeerawo. Omanyi nayitiddeko mu VIP session eyo nabaddemu nti nga mpitamu. However much simanyi lwaki abayimbi tewabaddewo program eri clear for the artists. I don't know why. Cause nabadde ku interest. Nsobola okwebaza bouncers benakolaganye nabo okubannyonnyola who I am, okubanga they actually babadde balina okurespecting what I am, okunzikiriza ne bampa access to different entries. Nemba nga ate nsobola okugenda okujjayo kyenjagala. Ate naabo abatasobodde kubanga like bawo omwaganya media nabo bakyusemu next time oba wekitabase ekyo program ebeere well arranged so that at least ne bounce ali ku mulyango amanya nti this one is the artist, ono muyimbi, ono gundi. Nalabye abayimbi ab'enjawulo ab'amaanyi nga babalemeseza oyingira ogenda ku backstage performing. Nengamba why?
nga these artists at the end of it all nabalabye nga actually they had the collaborations with Spice Diana at the stage naye nga ate mu kusooka wano babaganye yingira. For example, Mulangira Suna babadde bamuganje bamulemeseza ku mulyango kumpi eddakiika 10 ali awo. But why? However, ngenda kwogera just ku bintu bitonotono naye ate nawe ndowooza yosobola ginjectinga wansi mu comment section nogera maaso n'okuba nga ate osharinga kiba kituyambako nnyo lwaki bino bye twogerako bisobola okubaako bye bikyusaamuko katono somehow ne tuba nga ate tusigala n'omutindo ogusingirawo ddala. Naye ng'era still ekivulu kya Spice Diana sijja gamba nti tekyakoze. Ekivulu kye kyabadde massive. Abantu their turn up was great. Yeah. However much next time kyensuubira buli mu muyimbi yenna manage time lwaki obudde bwakyuka mukko wobeera ogera kuyimba bala nnyo obudde ne program ozootya okomyewo otya. You know, you have to find possible ways okubeera nga you save time. Wakati just imagine Spice buli kukyusa yabadde alina okubaako ne makeup artist. Oba okitegera, all that is time. You come on stage kusaasa n'ekitundu kitegeeza you're not going to have enough time for you. If at all you have that time, ogera kubeera ku panic. Togera ku providing abantu kye baagala. Yeah. Togera providing abantu kye baagala. However much, at the end of it all, yatu surprising ne Shiba Kalungi. However much many people bali balooza Shiba Kalungi tagenda kujja. Shiba Kalungi yazze nawa show vibe. Actually, mu bayimbi abadde show vibe, mwabadde mu Shiba Kalungi, mwabadde mu Mudrat, thank you so much bro. Mwabadde mu David Rutalo, abayimbi abawadde vibe n'abaana ba NBS, thank you so much. That is the team. Omuli Mercy Pro, omuli Roger, omuli Cats, omuli Dag Nice, that team yawadde show vibe. Naye wekyoba omanya twetereze nnyo music industry. However much I really do appreciate the team abawagizi bana Uganda right now, their turn up is positive. Ate n'abayimbi bennyini that unit that obwawamu bugera bayambako nnyo because I saw the VIP session ngejjuddemu bayimbi abaguze teba ab'enjawulo. That is super great. Tetulina kujjako mukono. Yep, tetulina kujjako mukono. However much I won't say much kweno show naye just njagadde okukasuka ku highlights obutono nnyo kuki ekyabaddemu eyo show ate n'okuba nga ate tubaako bye tutereezaamu muwaso okusingira ddala time naye nga ate teweerabira gwe ayagala ekyokunywa ekizaamu amaanyi. It's Ipuno energy drink wano ako kennyini koyina okuba nga ate okozesa obeera oyinamu ka hangover kasobola okuyambako okubeera nga ate okachingapo oba ng'olifreshinga oba ng'oenergizinga oba ng'olicharginga ate nga gwe ayagala emmere ennungi local foods ng'oyiseko mu Mengo it's la chicken ate gwe ayagala street chicken enkoko y'okubbala that is Makona roadside chicken ne Alomand chicken wali e Mengo ate nga